omuntu lwasaanidde okusimako ekyana okukitta oba okukisimako okukyongezaako okwexpandinga olusuku. Era ekitooke kino ekizaala bino byonna kirina kusigalako ebyana bimeka? Kati ensima y'ebyana eno olusuku bwe lubeera luto omanyi abantu kye balina okumanya nti gy'okoma okusima ku kitooke kino ebyana obugimu bw'ekitooke nabwo oba obukendeeza but kirina ebirungi n'ebibi ebikiriko. So ebirungi ebikiriko nti bw'okikendeeza ebyana ebiriko nti ondooza okiraba kino kigeze bulungi kuba biriko bibiri byokka oba okitegedde kugamba tebifightinga for nutrients. Kati banga kiri wali saanidde okuggyako ekitooke first and foremost buggyeko mu budde bw'enkuba. Ng'enkuba etonnya tokiggyako mu bwamusana bw'ogiggyako mu bw'omusana kati nga buno obudde bwe tulimu kati ekitooke oba okikendeeza amazzi ge kikola ki bwe kiyina. Kati banga ki ekitooke bwe kiba nga kizadde omwana nga guno nga kizadde omwana nga guno katwakirekerawo nga guno kati buno waliwo buno obuto obuvaayo waliwo ne kano okalaba kati osinziira ku kyogamba nti kano nkaggyeko kano nkalekeko. Awo njagala okumanya awo oyagala okumanya wasinga okusumbuwa abantu. Tunuulira oba tusooke tufune wali saako ennungi owalize otunuulira ekitooke tutunuulidde kino nekiri singa omwana guno gubadde guli wano nga ne guli wano manya ti gye binaakoma okukula bijja genda bigatta endagala. Kiri kye nagambye nti omusana n'enkuba biba tebikka wansi kati ne tusalawo ne tugamba nno katugidayirekitinge era oyinza okusanga wano waaliwo ekyana kati olaba kino kikula kidde eno nekiri kikula kidde eri tebijja kwesanga oba onfunye nkitegeera bulungi. So njagala tutunuulire ddi lwe mukwata ebyana bino ne mubijjako nga mwakubisimba walala ddi lwe musala ebisale ne mubita because ebiseera ebisinga osobola okusanga oli mu nnimiro ye najja ng'ekyana kino kito kino case in point wano na kiba kivaayo okutuuka wano n'asala kisale n'atakuulayo n'atakijjaayo nti akisimba awalala. Ekyo kijja ddi? Kati ekyo kukisala oli bw'aba nga teyattira mu nkuba nabagambye nti okuttira ebitooke tubittira mu nkuba nga amazzi gakyali mu kitooke buli bw'ottira mu musana oba you are exposing ekitooke kino amazzi gakola kigaba gakiggwamu ne manywa waakyo so kittire mu musana naye mu budde obwo bw'omusana bw'otuuka nga tosobodde kuttira tewafuna budde wali tomanyi wali toliiyo tolina bakozi osobola okuddira ejjambiya n'osimako ku ttaka katini n'osala wansi naye era tekigamba nti mu budde bw'enkuba bunaatuuka olina okkiggyamu kirina okuvaawo kubanga buli bwolekako ebitooke ebingi ofuna obukota nga tikola buli awo buyabayaba. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli mu kutunuulira ennima y'amatooke on a large scale. Farm gye tukoze nayo case study ya acres 10 approximately acres 10 acres gye tuliko olunaku olwaleero balima amatooke on large scale era nga kuliko ebika bingi ebya matooke.